ogenze mu dduuka oggula olugoye omuntu akuwadde oddwegezaamu ayawukana n'omuntu alukupangisiza ogende olukoleremu by'oyagala mu mikolo gy'oyagala. Kati okwegezaamu nze ku opinion yange kwe kukkiriza ne ngenda nawe ku outing onsome kwekwegezamu k'olugoye kyawukana n'odduku ogende ku mukolo dde omale olugule. Kyova olaba era ojja ssanga amaduuka agamu nga galina standard ey'obuteegezaamu nga bagamba bw'oba oyagala kwegezaamu teweegeza mu lweru. Bw'oba oyagala olugoye tubuulire sayizi yo bakwata gundi oli mutunzi tape measure ne bakupima ekifuba kino bagala no terujja kutuuka eno si sayizi yo. Nsobola noyingira edduuka nga nze ntunda engoye naye kasa nsobola okulaba bulabi ng'olugoye lweyagala nigamba terukutuuka. Lwaki? Nga ndaba gwe nalwo temukwatagana. Waliwo omusajja nga si wuwo nga temumakinga endowooza zammwe za njawulo. Bw'oyogera ku bayibuli ayogera ku bbaala bw'oyogera ku kino akulagiddewo nti olugoye luno terumutuuka. Kati nze lugoye terukutuuka luno lukususse gwe n'olwesibako. Aha, waliwo omuntu ayagala okugezesa oba lumutuuka n'alwepimamu paka we luyulika. Kati nannyini lugoye yatakuganya terujja kutuuka kiwedde.